Kansubire muri bulungi nange ndi bulungi nkedde nakazuka kati nakazuka sengala byange n'ebibozibozi byampulire bitambula nti bankutte bana wendinze badde mpumuza ngala byange nebasisa olwesande omuntu omulamu wendi abagamba nti bankutte bamanyi baleeta omuntu gwe bakutenze wendi just mbadde nebase engezo teeka kesimu ngampulira abantu baga nti bakutte neddeze mpozi z'amalwanze wendi bannange nozana maaso magalo bannange mala okuzuka namala okunaba balubo kati namala okuva mu parking nva mu parking kati nva mu parking obedde engalabi njiwumuzza kati my diversion is nyingi nga bwe twabagambye nti mu 70 balina results ko bamulangirira teziriyo ne ku website teziriyo kyovula balese bi diversion ebyajwe n'agambye ne byabali okulwana ku TV ono mvubuka akesingoli namukadde kali bi diversion ebiriwo ebyo bibatambuze ebyo diversion kati nze wendi nnyo engalabi ino mugiraba weeri teri ona akava mu parking kati so kati abagambye nti bankutte oyo yamanyi abijja bibozibozi nze nakazuka n'amaaso mugalaba mmotoka nakajijja mu parking kati yega chansi wono kunsi wanze wendi wamma yitaba balya coin sina jendaga abanoonya nange mbanoonya era buli anoonya nga musindise state musindise mugenti mumbu ya kunoonya tit for tat olira buli anoonya gwe basindi wa state mugambe Lumbuye na ya kunoonya kitegeera volume kweri Skype yes agamba ati aje kumuleka enkola video of course exclusively tulete byakagwawo biriwe bitambula Uganda ne wabweru we Uganda at large so long as biri mbatutu mufu n'abantu abamatali nga mu industry ne entertainment ko sane n'amawulire ageterode egwanga eriensi yo noba Uganda nga lisinze naddala wano tusenza mu kibuga wakati Kampala Uganda tusenze so mu mbeere no njagala okukubiriza kona kada ko subscribing nga tukivuge tukyongere ne okujikiza kibaita RP music promotion yes okuyamba promoting endongo ku radio ne TV akosane media tour nenga ku budget in some then ne talent management tugitunulya ne sporting ne tubafuna ne ba manager abayinjawulo kuba tubayamba okufuna ba management to managing ne talent ezenjawulo so kona so tunonyeko ku note musamunanya anamnya ndi mukaga 55 oba ku note musamudabu 0120011 so you RP music promotion okone ku rupi ye CEO mubinga mogala then kujukiza ne Sheikh Yusuf Zaidi omusajja omusomi wedu weyo okusinzira wali mutundwe yes kumpile opposite ne Kampala University na dalango ise wankuluku kwa bategere wankuluku noingira emutundwe Sheikh Yusuf Zaidi omusajja omusomi wedwa agenda kubanga akuyamba akwambula akwasaganya mu mbeera yo nolibonaira oli Uganda oli bweru emirimu gyagana amakaga yuga ebintu byonna bitambula bulungi yagala kuba bakusindikira bisani byokola nebisigade Sheikh Yusuf Zaidi omusajja oyo mulambulukufu ate musajja wa mazima yeti sengule bantu abasoma edwa Kampala Uganda so munonyeko ku note 82 7 22 oba note 52 95 yes number ze ebutene eri ku WhatsApp munonyeko omongero kubanga akwasaganya muweze ka WhatsApp olibona era oli Kampala oli wa mongero kubanga kusomeredwa yes mukwatagane mpola so onakulwa lero nanze kukola kumbere ya muganda wangu ono bana Uganda team ne fan base yange mungambe wayi agalumire tunagafuna side yo kitambula kitya so omuvubuko onamanyikidwa nga Fred Lumbuye aka Chemical Ali yes omukulu ono blogger yava ne Kampala nabanga ayolekere mitundu by'ettaki jafukidde ensonga jazenga ku mikutu kwine eja mukwana waloba social media afuka ensonga yongera okuba nti atanya ayogera ko eri bana Uganda nenga asinzira ate mbitundu bye bunaira bana Uganda bonna abali bunaya n'abali Kampala Uganda so mumbera lunaku lero lugenzo kya ku mawulire agatambulira ddala ye muwagizi wa NUP ekibindi kya National Unity Platform ekikulu mukulu Bobi Wine so ne Bobi Wine yenyini ku macha obanga obudde bwakacha alumbye omutimbagano gwe n'abanga awandika post ebadde empanvu ennene nga gamba this morning wake up to the news of the arrest of political activists Fred Lumbuye from Turkey. This news is news of your great concern to many Ugandans who support freedom both home and abroad, working abroad. Clock naibisigade bina byawa so nga kitegeeza nti yenga ye his excellency geto gladiator omwagizi we owumu kuba wagizi we abanupa batali mu Kampala Uganda afunya amawulire nga galaga nti akwatiddwa atenga ne mabegako Fred Lumbuye oyo yavayo ne yegana nga utansene clip gyenkulaze nga agamba wa tebannakwata ne onakulwali tanavayo kubanga ayatukiriza nti akyaliyo oba yakwatiddwa. Fred Lumbuye ono blogger no abadde ku list neranga otunulira list emu ku binonzibwa police ya Uganda nga
abanonyizibwa omu ku bablogger nkosa Edimezaya ali Sweden, Peng Peng aka yeita Lucifer ye naye ali Sweden, then waliwo omulala amanyikidwa nga Kojja omugezi, yes ali Ireland, Kabuye naye ali Boston, then Titus Seruga naye mwali Alan Kitonsa naye anonyizibwa Kyoto naye wa Wisdom Kaye yali Kampala Uganda, n'omulangira Kimbugwe naye Efulumuye. So omu ku bablogger abadde Kampala Uganda nga babloggalinga oba boogera ebintu bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nga bayita ku mukutu guno ogwa social media baguwa Facebook okubanga bawa endowooza zaabwe n'okulinkinga information ez'enjawulo. So emu ku bikwasa mukulu Lumbuye ono byogeddwa ebintu bibadde bingi. So mu mbeera eno omufunye ku mukulu ono omu ku balala amanyikiddwa nga Edimezaya ono ngenda kuba mukuwa owulire ki kyayogera ku mbeera eno. So ayogere n'okulondebwa kwa muganda wange omu ku bakulu ba blog amanyikiddwa nga Isma All Access. So embeera eno katugifune nale nkulekere ate clip y'omukulu Lumbuye ono ng'akunga bannayuganda okuva e Bulaaya n'ebweru, emu ku clip ze ezasembeyo ojja kuba ogifunaawo. So mu mbeera eno kankwe muganda wange Edimezaya. Waba bloggers ba Uganda era nze mulambika waba bloggers ba Uganda. Ntwala okwebaza kwange eri ba bloggers bonna aba Uganda abalonze All Access Isma okubeera president waabwe. Nze nga pioneer ekyamazima kiri nti ndi musanyufu. Isma alina mu sanite wadde nga ye ng'omuntu alina mu weaknesses, naye ndi musanyufu nti ba bloggers bonna already betulina kati yabasingako nti musajja muyigirize, atambuddeko, alina ku mikwano egy'ekintu kiramu, ate si musajja muwemuzi nnyo wadde nga naye oluusi ayitawo naddala ng'ali mu byobufuzi, naye ng'oggyeko ekyo kuba naye omuntu abeera n'ensobi ze muwagira emirundi gyonna okubeera president wa bloggers aba Uganda. Oyo ne tumumala. Njagala ngende ku nsonga y'omwami Fred Kajubi Lumbuye blogger abeera Ttake. Sijja kwefuula nti simumanyi ate nga nze pioneer waabo. Soogerangako na Lumbuye, simusisinkanangako, naye mulabira ku intaneti, naye amawulire agasaasaanidde ensi nti baamukutte, baamukidinappinze, nja kugawa 50-50, 5 yes, 5 nedda. Kubanga mwami Lumbuye ayinza okubeera nga alina byapanga ye ng'omuntu, era n'ekyo nkiwa time, era nenkiwa gundi nenkiwa yes nti kisoboka okubeerawo. Ate n'ekyokumukidinappinga nsuubira era nakyo kisoboka okubeerawo. Ye 50-50 ng'omuntu omugezi yenna kibeera kizibu okwewaayo n'ogamba nti baamukidinappinze oba alimba. Nedda, ekyo sisobola kukikola, nze ndi musajja ndi civilized. Naye bw'abeera nga ali kidnapped, nsaba atwalibwe mu mbuga asinkane omulamuzi addemu ebibuuzo bye bamuvunaana bwe bibeera nga weebiri. Bw'abeera nga tewali ng'ali kidnapped for free for okumumalako ddembe lye bamute, ekyo kye nsaba. Naye nenjagala ba bloggers mwenna mbeegayiridde mwegatte muleme kubeera intimidated. Bw'obeera ng'omanyi ensonga z'oyogera ntuufu nga Edimezaya ziremereko, ne mulekerawo okusala ebigambo. Mbeegayiridde muwa abantu ebitiibwa. Nze Edi sigendangako mu kooti yonna, nina emyaka 38 kubanga neegendereza nnyo, nina sanite, nakuzibwa Alice Nakakande. Era naawe mbeegayiridde ba blogger wenna wooli weeyise nga nze pioneer wammwe. Bw'abeera nga bannayuganda kye baalabye nga kyekyo. Lumbuye bamuwagazaaki alina emisango? Bw'abeera nga alina emisango kituufu agiddemu, yes. Bw'abeera nga tagirina, let him be free. Nze Edi ndi civilized, siwoolereza muntu yenna ng'alina omusango ne baba mwana wange muvunaana oluvannyuma ne mulambika. So Mr. Lumbuye wooli nkuweegayiridde, kakkana. Bw'obeera nga Katonda bw'akuyamba bino n'obiyitamu, kakkana omanye obulamu kye kisinga. Information ng'obudde bukyali
Okusokera nagira kwebaza bannayuganda bwenna abawangale mu ggwanga mu diaspora so ffe bakakola demonstrations. Njera kwebaza bannayuganda abawangale mu ggwanga ery'Amerika abagenze mu New York ne mukola demonstration. Njera kwebaza abali e Canada namwe mugenda kukola demonstration. Njera kwebaza abali e Bungereza abali mu Europe yonna mwe balimu bali ddala. Ndabye ab'e Denmark ab'e Sweden ndowooza sinnabategeera bulungi, ab'e Netherlands mbalabye n'abantu bangi bakyakola demonstration. South Africa namwe mbalabye n'ensi endala mugenda tandika okukola demonstration. So mbebaziza nnyo okuba nti mukoze